the Honorable Senyonyi, leader of the opposition, had to take a document for a Sikh Segirinya to sign. Kati mu bye wakoogera mbu ekyo kye kyakukaluubiriza okwogera. Gwe yatuuka n'okuyimirira mu maka go n'oyita musajja munno omusiyazi just ng'onoonya kulaga nsi gw'oli wa kabi. Nga buli lw'okwata akazindaalo obeera ku Kyagulanyi bw'atasaanidde. Ebisaanidde n'ebitasaanidde obyogedde Mathias Mpuuga okuva Ssageno lwe yaggwawo. Mbwe ekyo kye kyakkaluubirira ennyo okuyita mu kamwako. Kizitowa okusinga ebisiyaga okujja n'ogamba nti abo baatwalira Ssegirinya asayininge banzijemu obwesigwa. Kikkaluubirira okusinga okugamba nti bano basiyazi. Kikkaluubirira okusinga okugamba nti ono talina kyali era yali tasaanidde, yali kaamujje. Omuganda agamba nti ekisawo kyataliiwo mayinja kijjula. Lwaki bino tewabyogera nga Ssegirinya akyali mulamu? Lwaki bino tewabyogera nga Ssegirinya akyali mulamu? Oba we bwali byogedde kyekyali musse okusinga kye mwamukola okumukonekitinga ku bijambye bye mwateeka ewammwe e Masaka. Ekisajja kifuukidde ddala ekiralu bannange. Nze Mpuuga sikyakusaasira kati nsaasira baana bo. Omuzadde omulungi agabana n'omwana, n'omuzadde omutooletoole agabana n'omwana. Kwe gamba olw'okuba Ssegirinya takyasobola kujja kwennyonnyolako, oyagala giteekinga nga advantage okukozesa Ssegirinya n'okuwaayiriza. Gwe yayagala okukozesa omulambo gwa Ssegirinya okulaga eryanyi n'essajja. Mbu kyakkaluubirira okujja okugamba ensi nti baasayiningisa Ssegirinya banzijemu obwesige. Mpuuga gy'okoma okunoonya kombaka, gy'okoma okwagala okwesika mu nnyanga, gy'ogenda okukoma okuddira ddala wansi. Nakugamba ekintu eki. Mpuuga eddagala lyali limu kukkiriza na kwetondera bannayuganda ne bw'otaaliziza. Eby'essente bitegeerekeka. Eby'essente bitegeerekeka kizibu nnyo omuntu okufuna miliyoni 5 ne ziba nga zikyali awo, naye at least walinoonyezza engeri gy'ocommunicatinga n'abantu n'okubeetondera n'obeetondera naye wasooka n'ozeewakana ku CBS siryanga ku ssente. Nodda ate bampa kasiimo n'embuuza ku bano bampuuga ababiri tutwaleko mpuuga ki? Kubanga bonna tebayinza kubeera babiri mulundi gumu. Mpuuga yasooka n'atugamba nti no, sifunanga ku ssente bali bankonjera. Nadda n'atugamba nti no, ssente ze bampa ziri mu mateeka. N'ogamba kakati Mpuuga omutuufu tugende n'aliwa. Kakati gwe wennyini okwekontana nkikufuula omusiru ne statement zonna zoddamu okukola ne zifuuka ezitali ntuufu. Ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Bannayuganda bwe baakuleegera waliwo bagamba ekintu ekimazima na kigambo sorry. Kyokka olaba ekintu kinyiinyiitidde. Lw'ovaayo n'okwogera amazima nti ssente nazirya naye nazirira mu mateeka ate ng'okajjala n'okukoboggoka. Okoboggoka mateeka akyago ge waziriiramu. Professor Gengala Tigo mwataaziriira. Kubanga mu busiimo bw'oyogerako ogamba wafuna n'eyali deputy speaker lwe baafuna ebirabo, ogamba wafuna n'eyali speaker Kadaga lwe baafuna ebirabo, era abaali ba deputy speaker ndowooza kuva kyenda mukaaga paka kati bonna baafuna, n'abaali ba speaker bonna baafuna, ate naawe ne balaga nti bakuteeredde kasiima ako. Lwaki ye Professor Gengala Tigo teyafuna? Lwaki Nathan Nandala Mafaabi ye teyafuna? Lwaki Maama Winnie Kiiza teyafuna? Lwaki Betty Ochan ye teyafuna? Ojja otya okuba nti gwaliko gwafunye ng'ate be baakusiima nabo mu category be baddira mu bigere nabo baafuna.
obulimba obukumpanya obulabbayi wallahi mpuuga ne bw'osaddaaka maguja ku malaalo g'abaakuzaala tosobola kudda ngulu kintu kimu ekikuzza engulu kukkiriza mazima nti nasobya weewaawo ensi ekimanyi nti wasobya kubanga wagamba zo ssente wazirya kukkiriza mazima nti nasobya era nazirya mu bukyamu ne bannayuganda mu nsonyi bannayuganda twerabira mangu olaba mukyala Miriam Kalobo teyagenda n'akiika embuga e Buganda naye nga bbaawe ye yaleeta amaziga awo we yagenda okukiika ffe tutamangu ensonga as long as kankozese luzungu olaze remorse olaze okwemenya mu mutima naye gwe mubbi gwayagala okulaga essajja bw'oba okkiriza nti oli mugezi nga bwe weeyita bwe weebuuze lwaki kino kyakutu kitegeeza wakikola kuba akageri kooli omugezi ennyo singa tewakikola magezi go ne mazima baali kweyimiridde